okuyingira wo bekibonereze ekiribeera ku lunaku oluli olugenda okubeera ku saidi yaabwe nga lunaku lugumba kubanga tebagenda kubeera nga balina kye bagenda oddukungulamu. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'agambye era abantu abatakkiriza Allah bw'abaleetera ekibonerezo nga Firaawo yakkiriza ku ssaawa envanyuma naye ng'obukkiriza bwe tebukyakkirizibwa Allah yabugoba. الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. الله سبحانه وتعالى قام بالملك بفوز يومئذ كرنا قولوا الله سبحانه وتعالى يغندو كبانبو يومئذ لله كرنا قولوا بفوز بغندا كبيرا الله ngati wali mufuzi yennanyega yahkumu bainahum Allah lyokala muli wakati w'abantu buli muntu amusasula okusinziira ku nneeyisa ye. alladhina amanu wa amilu salihati fi jannati nnaim abantu abaali abakkiriza ne bakola emirimu emirungi bagenda kuyingira mu jjana ez'ebyengerezo okubeeramu emirembe n'emirembe. Allah subhanahu wa ta'ala bw'ati bw'agenda okubeera ng'abalamudde. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. والذين كفروا وبتكرز وكذبوا بآياتنا نبالين بسامتيكا غاب فأولئك لهم عذاب مهين. وبغند كفune ekibonerezo ekiribanyomesa erikibala baganti tebayina katibwa kuno ku nsi tebayina kitibwa kyonna era ku nsi kuno bavaako nga baswadde agenda kubateeka mu kibonerezo ekibalaga nti balibeera wa wansi. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. والذين هاجروا بابا سنغوكا في سبيل الله مكبوليا الله ngabagalu kutasa eddiini ye ne baleka ebyabwe ثم قتلوا oluvanyuma ne battirweeyo mu ntalo ez'obusiraamu aw maatuuba ne bafa ennyimbe zaabwe naye nga bafudde nga basenguse. la Allah agamba nti la yarzuqannahum Allah yeeyamye nti ajja kubeera nga abagabirira rizqan hasana engabirira ennungi nga yejjana. wa inna Allah lahuwa khayru raziqin Allah ye mulungi w'abagabirira asinga abagabirira bonna asinga abagabirira obulungi ye Allah subhanahu wa ta'ala. ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. الله gamba nti la yudkhilannahum aligenda kubayingiza mudkhalan ejjana yardawnahu gye bagenda okusiima agenda kubayingiza mu bifo ebyo nabo bye balitegeerera ddala nti kaakati Allah atuwadde era tusiimye. wa inna Allah mazima Allah la'alimun amanyi halimun ate wa kisanyo Allah subhanahu wa ta'ala eri abantu. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ذلك ekyo bwe kigenda okubeera naye Allah bagamba nti waman aqaba omuntu singa abonereza bimithili ma uqiba bihi ekifaananira ddala n'ekyo ekyo kyabonerezeddwa nakyo thumma bughiya alayhi oluvanyuma n'alumbibwa ate n'abikolebwako obulabe layansurannahu Allah ajja kumutaasa. inna Allaha la'afuwwun ghafuur Allah subhanahu wa ta'ala ye musonyiyi. Allah subhanahu wa ta'ala asonyiyira ddala nnyo. Allah ajja kusonyiwa omuntu oyo singa neyabeera ng'alumbiddwa. omuntu singa aba abonerezeddwa n'alumbibwa naye ne yeesasuza n'akola ekyo kyekimu ku kiri kye baamukoze n'abeera ng'akikola okwetaasa ate oluvannyuma ne bamukolako obulabe Allah agamba nti nno ajja kubeera ng'asonyiwa omuntu oyo singa anaaba afiiridde mu mbeera efaananako ng'eyo. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. ذلك بيكتو بأن الله مزن الله سبحانه وتعالى يولج الليل في النهار يا ينجزي كيرو مسنا نويسانغا ng'omusana gulabise nti muwanvu okusinga ku kiro. wayuliju nnahara fi llayli n'ayingiza omusana mu kiro ne weesanga ng'ate ekiro nakyo kifuuse
n'ekimpi ku musana. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti enkola yange oluusi ebiseera ebyo bitera okujjamu mu biseera by'omwaka n'olabanga ekiro kiyingiddeko mu budde bw'omusana, ate oluusi n'olabanga omusana guyingiddeko mu budde bw'ekiro. Eyo nayo nkola ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna Allah mazima Allah samiun awulira nnyo basirun era alaba nnyo. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ذلك بأن الله مزما الله سبحانه وتعالى جاتبولي بينزابي هو الحق يوانما الدراسان يكسنزوا وترياسان يكسنزوا ملرينا وأن مزما ما يدعون من دونه ببسنزي بتالي الله سبحانه وتعالى هو الباطل بنت بشام الدرا وأن الله هو العلي الله يوغر الكبير ومنيني ويو وغر وتريو تلالا جنة أتم بانيني تريا مهنكنا. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. ألم ترى يترى أن الله مزما الله أنزل يس من السماء يكفى مبري ماء أمز فتصبح الأرض سين نبكي سين تاينانغو جربا مخضرة إدقد بكرغرا إن الله مزما الله لطيف خبير. الله سبحانه وتعالى mukwata mpulira abadduve era wakisasa siranya abadduve tinga abamanyi nnyo abamujemera bamujemera naye ate n'abawa ebimera ne babeera nga badde yagala nabyo ne balya ne banywa wadde nga tebamwebaza. Atuyinako ekisa kinene ate so nga atumanyi nnyo yadde nga tuba tumujemera oba nga tuli bawulize. له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. له يا ما في السماوات وما في الأرض يبنى يبير مقرني منسي بيرمو وينزاوي وإن الله مزمع الله لهو الغني مقق الحميد واتندرز بيتون بينجي نغا يوغد يمتجي متندرزا emunyenyezi mutendereza omwezi mutendereza abantu bangi bamutendereza atenderezebwa ebintu bingi nnyo gwe bwona oba oganye talina kyasalwa. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ألم ترى يا رب ترى أن الله مزما الله سخر لكم يا بغوند زما في الأرض بن منسي والفلك نابغوند زمنو منسي مناتنا بغوند زماتو تجري يغسي في البحر كنيانجا بأمره nga kiragiro kye ويمسك السماء yagwaniridde eggulu n'alikwatirayo antaka ala al-ardi liriko okubeera nga libagwira libabuutikire ku nsi kuno illa okujjako biidhnihi byonna biri mu buyinza bwe. Allah subhanahu wa ta'ala yawaniridde eggulu antaka ala al-ardi illa biidhnihi yawaniridde eggulu okubeera nti lisobola kuwa matukayo libeere nga libakuba kuno ku nsi. Ebyo byonna tebiriwo okujjako biriwo ku lwa buyinza bwa Allah subhanahu wa ta'ala n'okutusaasira n'okutwagala ennyo ate mu kutwagala okwayagala mutubeere nga tumuwulira. Inna allaha binnasi la raufur rahim. Allah eri abantu mukwata mpola ate musaasizi nnyo Allah subhanahu wa ta'ala. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. والذي الله أحياكم وبابولم ثم oluvannyuma yumitukum era yajja okubatta essaawa y'okufa etuuse ثم يحييكم oluvannyuma ataddemu abawa obulamu muzuukire. Innal insana naye omuntu ddala ku ekyo ate bw'okituukako lakafuuru awakana n'asukka bususi n'abeera nga takkiriza nti kisoboka okuba. likulli ummatin ja'alna mansakan hum nasikuuh fala yunazi'unnaka fil amri wad'u ila rabbik innaka la'ala hudan mustaqim. Allah agamba subhanahu wa ta'ala likulli ummatin buli kibiina ky'abantu ja'alna mansaka twabateerawo ensinza yaabwe ensala yaabwe gye bayinza okusalamu ebisolo nga nayo ibaada nkulu nnyo eri Allah subhanahu wa ta'ala
omunasikuha ensala eyo gye babeera nga bagikwatira ddala bulungi nnyo bagigoberera mu kubeera nga basinza Allah subhanahu wa ta'ala fala yunazi'unnaka tebagezangako okukayanya fil amri mu nsonga yonna batakkiriza togezangako okubeera nga obawuliriza nga bakkayanya mu nsonga yonna Allah subhanahu wa ta'ala yajaba akusaliddewo ne babeera nga bo tebagimatidde tokayananga nabo wad'u ila rabbika gwekowula abantu abasigadde babeere nga badde eri katonda waabwe innaka ala hudan kubanga gwe oli ku bulungamu mustaqimun ate ali ku kkubo eggolokofu وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون وإن يجادلوك singa bakuwakanyanga فقل الله أعلم بما تعملون bagambe Allah amanyi bye mukola muleke nga nange mundeke Allah yamanyi bye nkola muyina enkola yammwe nange nnina eyange tokayananga nabo genda wala الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون الله يحكم بينكم يوم القيامة الله liramula wakati wammwe ku lunaku lw'enkomerero fima kuntum fihi takhtalifun mwebyo bye muzize mwawukanamu nga temubitegeera nga munkubya mu byempaka ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ألم ترى تلبى أن الله يعلم الله من ما في السماء والأرض بني مبانغا نبري كنسيا مwe إنما زم ذلك في كتاب تقدم اللوح المحفوظ كتاب كريم كالوندا ويبين تبينو كبيرانغا بينبا بيواندي كدا إن ذلك على الله يسير تكتوندو كبيران تبين تبيا بيواندي كا ekusaidi changu nnyo si kintu kizibu nakamuna kiddagala program yenseno ne yegguru byonna yabimaradda ku file nene eyitibwa lawhil mahfuz atenga tayina buzibu bwa kisangamu ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير ويعبدون من دون الله يا بانت بسنزي بتالي الله ما لم ينزل به سلطانا غتبين الدلا bujulizibwa namaddala bwassibwa ku by'okubeera nga buyiddiina okusinzibwa tebalina nsonga ntuufu gye basobola kukuwa nti tubisinza lwa nsonga gundi so nga ate Allah asobola okukuwa ensonga entuufu nti asaanidde okusinza olw'ensonga eno n'eri wama laysa lahum bihi ilmun ng'ate n'okumanya ku by'okwebyo bye basinza tebalina kye babitegeerako kubanga si be babitonda nze nabitonda nze abitegeera bo tebalina kye babitegeerako n'akamu n'akeddagala wama lidhalimina min ansari abali azamaanyi abasamiza abakola ebintu ebyo tebagenda kufuna abataasa kuba mu kibonerezo kya Allah وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير وإذا تتلى عليهم سينغاكوبا كسومدواكوبو آياتنا متيكا غف بيناتنا غنيونيولين سونغا نيبا مكسانا تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر otunula n'olabira n'otegeera mu feesi z'abo abatakkiriza n'olabamu okwenyinyimbwa n'olabamu obubonero obwekaanya nti baakoowa era tebakyali mu bwetaavu bwa bigambo by'obabuulira yakaaduuna yastuuna billadhiina yatluuna alayhim ayatina nga bajula kata okugenda okuvumbagatira n'okugwira abo ababasomera amateeka gaffe babeere nga babalyawo قل bagambe afa unabbi'ukum mwagala mbabuulireyo bisharrin min dhalikum ekibi ekisinga ku ekyo kye mukola annaaru omuliro wa'adaha Allahu alladhina kafaru Allah gwe yalagaanyisa abo abatakkiriza nga tebakkiriziganya n'amateeka gaffe nga tebakkiriziganya n'abo ababasomera amateeka gaffe era nga tebakkiririza ddala mu ebyo bye tubagamba nga batulaga sayini mu feesi zaabwe eziraga nti baakoowa tebakyayagala kuwuliriza bigambo bya ddiini wa bi'sa almasir naye obudde obwo obw'omuliro
bugenda kuba buddo bubi nnyo eri abantu ab'ekika ekyo. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. يا أيها الناس أبانجم أبانتو ضرب مثل الله وكبد يا كفانا يا كراغو بشام ويب بمسنزا فاستمعوا له مقولي زبونجي إن الذين مزما تدعون بمسنزا من دون الله يتري الله لا يخلقوا ذبابا تبصبرا كتوندا چonna 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 چيتوا اچتونde wadden swera walaw ijtama'u lahu ne wankubadde nga babadde bajukungaaniddeko bonna tebasobola kubeera nga batonda yekitonde ekitono ennyo ng'enswera. wa iyaslubuhum adh-dhubabu shay'an yati singa enswera emala nebabbako akantu ng'ekatutte bakatonda bammwe abo la yastanqidhuhu minhu tebasobola bonna kubeera nga balwana okubeera nga bajja ku nswera akantu kebe batutteko. Allah subhanahu wa ta'ala yagadde okulaga obunafu bwabwe nti mu bye batasobola kukola ne bwe babeera beekuŋŋaanyiza emisambwa n'emizimu naki tebasobola kutonda wadde ekiyitibwa ekitonde ekitono ng'enswera yadde baba beekuŋŋaanyiza mu magezi gaabwe gonna. ate enswera singa ebayinako ebajjeeko ng'enswera ebaddiza wali essanamu n'eribbako ekintu era terisobola kwerwanako okubeera nti essanamu eryo lisobola okugenda lijje ku wanswera ekintu kyeri bakoze eki kubanga baayinanga ebibajje nga babiteerawo ebyokulya naye ng'enswera bwe zijjaawo tebisobola ebibajje ebyo n'akamu n'akeddagala kubeera nti bigobawo wadde enswera awo we bibeera ebyokulya bye bataddewo we biri. Allah agamba nti ensinze y'ekitumbaavu ng'eyo abantu abasinza ebintu ebitali Allah subhanahu wa ta'ala tebiina kibisobola kutonda nga Allah atonda ebitonde nga naawe oli kitonde mu bitonde bye yatonda ate nga Allah subhanahu wa ta'ala agambe byebyo tebisobola kwetaasa nga namwe mutasobola kubeera nga tebisobola kubataasa nga bye bitasobola kwetaasa ne bwe babeera nga babiryazaamanyizza ng'enswera ng'erina kyebijjeeko tebisobola n'akamu n'akeddagala okubeera nga birumba enswera bibeere nga bigijjako ekyo kyekibeera enswera kyeba bitutteko. Dha'fa at-talibu wal-matlubu mu butuufu munafu nnyo oyo asinzibwa n'oyo asinza mu kutegeera kw'entegeera y'ennafu nnyo ate nakiri kyasinza mu butuufu kinafu nnyo tekirina kyekisobola kumuyamba. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. الله سبحانه وتعالى قام ما قدر الله حق قدره abantu tebategeera Allah mu bukakafu bwakumutegeera abantu tebawa katonda kitiibwa mu bukakafu bwakubeera nti aweebwa ekitiibwa kye nga bwe yali asaanidde. inna allaha laqawiyyun Allah inamaanyi mangi nnyo azizun ate tawangulwa singa abeera anyize ku nsonga yonna. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. الله يصطفي أروندا من الملائكة مبملائكة رسلا أبتمي ومن الناس نمبانتو إرابوات إراروندا ما أبتمي إن الله مزن الله سميع بصير وأولي نيرا ربنيو. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يعلم ما بين أيديهم إبري ما سقابوا يبجا كرنا كروين كميرو وما خلفهم نبري ما بقوا وجين فدي وابكنو كنسي وإلى الله ترجع الأمور. الله ياسنغو كمان يبين تبين نكوا بجا كزيبا ما سقي إيرا كرنا كروين كميرو أبيرينغا أرملا. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا أبانجم أبكرزا بسزيو كبانغ مغبرد النبي محمد مولي زبير بمتيكوكولا اركعوا مبيرنغ مفونما wasjudu mubiringa mukutam arqa'u mukutame kuma vivi gamwe wasjudu muvuname ebyenye byamwe mubiteeke kuttaka kwe kusala wa'budu rabbakum musinze katonda wammwe mu ngeri ezenjawulo waf'alul khayra mukolenga ekirungi wombanga mukiwulidde la'allakum tuflihuna wonno mujja kubeera abokwesiima singa munakola ebyo mwe abakkiriza.
وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير وجاهدوا في الله مكولeka wefube kulwa katonda haka jihadihi mubukakafu bokolaka wefube kusaidia Allah mujjeyo nago mu buto huwa ajtabakum Allah subhanahu wa ta'ala yabalonda n'abafuula abakkiriza wama ja'ala alaykum fi ddini min harajin eddini yammwe tagisanga mu buzito bonna woba owulidde obuzito eddiini ekuwewulirirawo ekuwewula bw'obanga kuba kusiiba ng'oli mulwadde eggamba lya Allah subhanahu wa ta'ala eddiini yammwe teyagissa mu buzito millata abikum yeddiini ya jjajjammwe Ibrahima huwa sammakumul muslimina min qabl yoye yaba yemabege kuvedda ye yabatuuma abasiraamu nti abanaabeeranga ku nkola eno be banayitibwanga abasiraamu ekyo yakyogera min qabli eyo mu birimbe egyedda nga situnnabeerawo wa fi hadha ne mu kitabu kino era bwe mutu muyitibwa abasiraamu nga jjajja mu Ibrahim bwe yakirambika okuvedda liyakuna arrasulu shahidan alaykum omubaka waffe ono nabbi Muhammadin mwajja kuba waako obujulizi obwannamaddala nti mwali basajja mwali bakyala abagoberera ebyo bye naleeta watakunu shuhada ala nnasi ate nammwe mujja kubeera abajulizi eri ebibiina by'abantu abaatusookawo mujja kuba waako obujulizi kubanga Qur'ani ye yafunza ebitabo byonna ebyakulembera ne bannabbi bonna n'abo batunyumiza wano tujja kubeera abajulizi tubaweeko obujulizi era bwe balijja mu maaso ga Allah bannabbi bonna abaakulembera nga situnnajja ne baba babuuza ani abawaako obujulizi nti omulimu gwe nabatuma mwagukola bajja kugamba nti aba Muhammadi be watugamba nti be bagenda okubeera abajulizi baffe bajje bawa obujulizi nti ddala twatuukiriza ebyo bye twakola ki ebyo bye watutuma tugenda kubeera Allah akigumiza watakunu shuhada ala nnasi mwe mujja kubeera abajulizi ku bantu bonna tujja kujulira nti abaluutu babazikiriza lwa kulya bisiyaga abashuaibu babazikiriza lwa kumpanya minzaane abagundi babazikiriza lwa kintu gundi ffe tugenda okubeera nga tuli abajulizi ku bantu abo abatukulembera kubanga Qur'ani ye yafunza ebintu byonna ebyabannabbi abakulembera faqimu ssala muyimirizeewo essala mwe abakkiriza musobole okubeera nga mujja kuba abajulizi abalungi musobole okubeera nga mujja kuweebwako obujulizi obulungi okuva eri nabbi wa atu zakat mutoole nezakka mutoole zakka immaali yammwe wa atasimu billah mwenyeze nnyo ku Allah huwa maulakum ye mutaasa wammwe fa ni'ma almawla mutaasa mulungi fa ni'ma almawla wa mukwano mulungi wa ni'ma an-nasiru mutaasa mulungi Allah muyambi waffe Allah subhanahu wa ta'ala ni'ma almawla muyambi mulungi wa ni'ma an-nasiru mutaasa mulungi oyo ye muyambi waffe tumwenywezeeko nnyo mu nsonga zaffe zonna Allah subhanahu wa ta'ala asobole okutuwejjana walhamdulillahi rabbil alamin.